Mbalamusizaako amanya gange nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga leero nziza okubasomera akatabo akayitibwa Mbirontono. Mbirontono kano kawandikibwa nze mwennyini kamwa kogera. Ekitundu ekisooka bakiyita ekyalo kyange. Nzaalibwa ku kyalo ekiyitibwa Kitonge mu Mityana. Bazadde bange baali baavu nnyo ddala wadde nga baali bagezaako okunoonya ekigulira magaliddibwa. Taata wange omwami Ssemakula teyalina mulimu okuggyako okulima emmere gye tulya, ate ye maama wange yali atunda omwenge era nga agutundira waka waffe. Bwe nazaalibwa taata wange yantuuma erinnya Mbirontono, zikira okwekweka. Naye baganda bange wamu n'emikwano gyange baalisalako ne banneeyitira Mbiro. Kale erinnya erya Mbiro ne likalira ddala. Maama wange omwenge yagutundanga lwaggulo ng'amaze okulima wamu n'okutufumbira emmere. Ebiseera ebisinga twalyanga kimu kyokka era nga tetutera kukirya. Twalyanga kimu kyokka era nga tutera kukirya ku ssaawa nga 12 ez'akawungeeze. Kino twakikola lwa nsonga nti twalyanga ebibala bingi nga ffene, amapaapaali, ebikajjo, obutunda wamu n'ebirala bingi mu ssaawa ez'ekyemisana. N'ekirala twalyanga amawolu ku makya okusobola okubeera nga tuli bakkufu. Twebakanga kiro nnyo ddala kubanga ng'abatamiivu ba maama baalwangawo nnyo okugenda ate nga bawoggana okufaako obufi. Oluusi nga nabo balya naffe ekyeggulo kuba abamu baabanga bawuulu nga tebalina abafumbira. Ekyewuunyisa oluusi omwenge baanywanga gwa bbanja, olwo maama n'asigala ng'ababanja entakera. Abamu baasasulanga ate abalala ne balimwa ne batandika kwenyweranga walala, olwo nga n'ekkubo erijja ewaffe bateekamu 7. Twazaalibwa abaana 5, mukulu waffe Marcus, ne kuddako Naomi, nze owookusatu Mbirontono. Awo ne kuddako batewo bange Abigail ne Moses. Mu nnaku ez'okukola ffenna twagendanga ku ssomero okusoma era bwe twavangayo nga tuyambako bazadde baffe nga tukola emirimu gy'awaka. Emirimu gye twakolanga mwalingamu okukima amazzi, okutyaba enku, okufumba, okwoza ebintu, okulongoosa awaka wamu n'emirala mingi. Ku lunaku olw'omukaaga ng'enkoko tugikwata ne tugenda tulima emmimbi zaffe ng'omusana tegunnavaayo. Omusana gwagendanga okutandika okwememula ng'olubimbi luweze. Nze nno gw'olaba nali musajja mukozi ddala era nga buli mulimu ogumpeebwa ngukozesa amaanyi mangi ddala. Nalina ekizibu ekinene kimu ng'ebintu ebinsomesebwa ku ssomero nga sibitegeerera ddala. Nga ngezaako nnyo okuwuliriza omusomesa by'asomesa naye nga tebiyingira mu bwongo bwange. Olw'okuba ebintu bye bansomesa nga byannemanga okutegeera, kyennava nsalawo okutuula emabega w'ekibiina ne ndeka ababitegeera batuule mu maaso. Emabega eyo gye natuulanga nga gye nkolera effujjo epitirivu. Anti nagiranga n'ensituka n'engeegenya omusomesa nga tandaba. Olwo bayizi bannange ne bafa enseko. Omusomesa bwe yakyukanga okulaba ekisesa abayizi be, nze nga nsirika wecce era nga neefuula abadde awandiika mu kitabo. Omusomesa bwe yabuuzanga ekibadde kisesa abayizi nga bonna bansongamu engalo. Effujjo lino nno lyankubisa emiggo okufa obufi ate oluusi nga bangoba ku ssomero ne baŋŋamba nzireeka.
Buli lwe bangobanga okudda awaka nga neekweka mu nsiko okutuusa essomero bwe lita abaana okudda eka, nange ne ŋŋenda nabo. Ne neefuulanga nange ava okusoma. Kino nakikolanga lwa kwewala taata kunkuba migobante, anti yali tanywa guteeka, oba maama okunnyima emmere. Kino nno nakikolera ddala ebbanga okutuusa lumu bwe twali tulya emmere ekyeggulo, Moses n'akawaŋŋamula nti, maama, baaba Mbiro bamugobye ku ssomero leero, naye ate twakomyewo naye awaka, oba yabadde yeekweseewa? Moses yalugulira ku ppata. Taata yankuba emiggo era egyasigalawo gyakwata bitooke. Munnange n'emmere ku olwo yasaagirya, kuba bwe nafuna akakisa okwesimattula ku taata, n'adduka zambwa era okusiba nga ndi eri wansi mu nnimiro. Obudde bwagenda okutandika okukwata nga nze ndi mu nnimiro neekwese, nakyo okuddayo awaka nga taata ajja kunnyongera okunkuba. Obudde bwe bweyongera okukwata enzikiza n'etandika okuba akazigizigi. Natandika okukankana nga ntya ebisolo okundya. Nasooba mpola mpola ne ntuuka awaka. Ekirungi abatamivu baali bakyaliwo nga beenywera mwenge gwabwe. Nasooba mpola ne nzigula oluggi lw'emmanju ne ŋŋenda mu kisenge kyaffe. Ka Moses nakasanga kakyatunula ne nkagamba nti ggwe kogezaako noyogera nti ndi mu nju nja kusambasamba. Kasajja kattu tekanyega era ne kandeka ne neebaka otulo twange. Bannange, ne bw'oba n'obusungu obwenkanawa era enjala ekuluma. Bannange enjala yannuma ekiro ekyo, nayagala okugenda okulya ku mawolu naye nga maama mutya okundaba. Nagezaako okuguma nga ndowooza otyo tugenda kunkwata neebake, naye twagaana ng'omutema mpola gundi bubi. Nalwadda ki ne nsituka mpola mpola, olwo nga bonna ab'omu nju beebase era nga n'abatamiivu baagenze dda. Nagenda mpola mu kabada ne nsikayo emiwogo ne njirya mangu mangu era ne nfuna ekikopo ky'amazzi ne nnywekereza. Naddayo mpola mpola mu kiriri kyange era olwagwawo natandika kwebaza yazimba. Okuva olwo saddamu kukola ffujjo ku ssomero. Nayagalanga nnyo okuyambako maama okukola emirimu era oluusi namuyambangako n'okutunda omwenge gwe. Nayagalanga nnyo okukanikakanika buli kyali nga kimenyese. Emirimu nze nga ginsingira okusoma ekitabo bye saategeeranga. Y'ensonga lwaki nayagalanga nnyo okubeera ewa muliraanwa waffe Mwami Musoke. Mwami Musoke yali musajja muntu mulamu nnyo era nga makanika wa bugaali. Nayagalanga nnyo okubeera naye kuba yanzikirizanga okukanika naye obugaali era nga muyigirako ebintu bingi ddala. Mukyala Musoke ye yalina edduuka era ng'abantu abasinga ku kyalo kyaffe bagulawe ebintu bye beetaaga. Awaka wa Musoke buli kaseera waabanga wajjudde abantu abajjanga okugula oba abaleese obugaali okubukanika. Nga Bassemakula bwe bakola ne Bamusoke bwe bakolanga, nga basooka kulima nga tebannaba kuggulawo maduuka gaabwe. Amaka gaffe ffe Bassemakula wamu n'agamulirwana waffe Musoke gaakolagananga nnyo ddala era ng'omukwano gutusaza mu kabu. Mu butuufu okusoma kwannema kuba nze buli kibiina nakiddamu omwaka mulamba bweddu, naye ate mukulu wange Maakasi ye yali mugezi nnyo ddala era eriyo ekkolero eryamuwa obuyambi ne limutwala okusomera mu Kampala. Kale Maakasi twamulabangako bbalirirwe. Essanyu lyange lyonna lyandi Mwami Musoke kuba buli kaseera ke nafunanga nga ŋŋenda
wa mwami Musoke okumuyambako ku kukanika amagaali. Abantu abasinga abaali tebatumanyi bulungi balowoozanga nti mwami Musoke ye yali anzaala kuba twabanga ffenna ate nga naye anjagala nnyo ng'omwana we. Muto wange Abigaili yagenda mu secondary school nga nze nkyali mu primary school. Akaana kaali kagezi nnyo. Kaasoma ne kansanga mu bibiina ate ne kandekamu. Bonna abaana mikwano gyange gye nasomanga nagyo gyagenda dda mu high school nga nze nkyali primary school. Kino nno kyannuma nnyo era ne mpulira nga nneekyayi. Nasaba bazadde bange bandeke nve mu ssomero naye ne bagaana. Baŋŋamba nti ngezeeko nnyo malirize primary school. Nange ssaali mubi nga nfuba nnyo ddala naye kasita nnagwa ebibuuzo bya primary school ebintwala mu secondary school emirundi 2 bweddu ate nga nze nankuliridde ne nsalawo okwesonyiibwa ekiyitibwa essomero. Lwali lumu mwami Musoke n'afuna omugenyi okuva mu kibuga. Omwami ono yali ayitibwa mwami Ddungu era alabika yalina ku ssente kuba yali alabika bulungi ate yajja yeevuga. Kirabika mwami Ddungu ensimbi ze yalina nga zitotoogananga bukolwa. Bannange yali anyirira ng'ekinya ekigudde mu mata. Omanyi ku kyalo kyaffe abantu abalina emmotoka baali batono ddala era buli yagirina nga tumuyita mugagga. Mwami Ddungu naye yali makanika naye nga ye si wa bugaali nga mwami Musoke. Ye yali wa mmotoka era ng'alina ekkanikiro lye eddene ennyo mu Kampala mwe yakoleranga emirimu gye. Mwami Ddungu ne mwami Musoke baali batudde ku butebe bwaffe buno bumwasajjute nga balina bye banyumyako ng'abooluganda nga nze bwe neetala n'okukanika eggaali z'abantu Mwami Ddungu yeewuunya nnyo okulaba omuvubuka omuto nga nze nga nkola emirimu egy'okukanika obgaali ate nga ngikola n'essanyu eringi ennyo ddala. Mwami Ddungu yabuuza muganda we mwami Musoke gye yansanga okusobola okunjigiriza emirimu gy'okukanika amagaali. Mwami Musoke yannyonnyola mwami Ddungu nti ndi mutabani wa mwami Ssemakula muliraanwa we. Yamutegeeza nti sirina magezi gategeera bisomesebwa mu ssomero naye ntegeera nnyo ebikwatagana n'okukanika. Yamunnyonnyola byonna ebyamagero bye nakolanga mu kukanika bumaanyi ga kifuba kuba oluusi mwami Musoke yanneewuunyanga engeri gye nakanikangamu eggaali z'abakasitoma be ate ne bagenda nga bonna basanyufu nnyo ddala. Era mwami Musoke yannyonnyola muganda we nti lumu nasobola okukanika boodabooda y'omwami omu eyali alemedde mu luggya lwa mwami Musoke. Yamunnyonnyola nti nze nnina ekitone ekizaale era seetaaga kusomesebwa bintu ebikwata ku bwamakanika. Mwami Ddungu yeewuunya nnyo okuba nti omulenzi omuto atasobola na kuyita bibuuzo bya primary school asobola okukanika obugaali wamu ne boodabooda nga tewali abimusomesezza. Amangu ago yasaba muganda we mwami Musoke okumuyambako basabe bazadde bange basobole okunzikiriza okugenda naye mu kibuga nkole naye. Mwami Musoke kino kyamusanyusa nnyo era amangu ago n'ayita muliraanwa we mwami Ssemakula okujja boogeremu nga mwami Ddungu tannagenda. Munnange nno taata wange olwawulira nti mwami Musoke amuyise boogeremu ebyayi yabinnyika mu nsuwa n'agenda amulaba ategeere ekimuyisizza bunnambiro. Abaami abasatu mwami Ssemakula, mwami Ddungu wamu ne mwami Musoke baatuula ne boogera ku nze kamwa koogera Mbiro wammwe. Mwami Ddungu yagamba kitange nti ndi mwana mugezi nnyo mu by'emikono nti era singa anzikiriza okugenda mu kibuga
nja kusobola okuba n'omukisa ogunannyamba okubeera obulungi mu bulamu bwange obw'omu maaso. Mwami Ssemakula yasooka n'atyamu nga takkiriza nti nze mutabani w'Embiro eyali asemba mu buli kibiina nalina amagezi agasobola okukola ebintu ebirimu amagezi. Kw'okuba taata wange ye kuva dda yandaba nti sirimu magezi wadde okuggyako okutawaanya abantu abalina amagezi. Yakyewuunya nnyo okulaba nga waliwo ayagala okuntwala. Wadde nalina emyaka 16, taata wange yanzikiriza okugenda mu kibuga wamu ne mwami Ddungu. Twali tuli ekyeggulo kyaffe, taata n'akatutema nti enkya nja kugenda ne mwami Ddungu ku kibuga nti era agenda kunsomesa okukanika emmotoka. Bannange nasanyuka era nzenna namegereranga ssupu wa doodo era nensagambizanga akimezezza okwenjala. Era taata yaŋŋamba okwetegeka kuba nali nsitula ku makya nnyo okugenda ku kibuga ne mwami Ddungu. Wabula ekiro ekyo seebaka anti nga neesunga okugenda e Kampala. Nze kasookanga mbaawo nali sirinyangako mu Kampala, ekibuga ekikulu ekya Uganda. Kale neesunga okufa obufi era bamusoke bagenda okuggulawo oluggi ku makya nga nze nagobye ettabumale. Ekitundu kyaffe ekisooka ekiyitibwa ekyalo kyaffe kikomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpulereza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume.